omulungi yebazwe abamu ku mmwe abali wano nammwe abandaba mbaaniza mu saavisi wabula nina ekintu kyenjagala okwogerako gye muli kyekintu ekimaze ebiro ebingi nga tetukitegeera ate nga kimanyisa obulamu bwaffe ate era nga kyamaanyi kye bayita okubbibwako ebiseera. Katonda omulungi yebazwe abantu bangi tubbibwako ebiseera naye tutayinza kumanya ebiseera byaffe bibbibwa bitya. Omuntu asobola okumala mu lugendo lw'obulamu bwe ng'alina essuubi enkeera okubeera mulamu obulungi naye ng'obulamu obulungi Katonda yabumuwadda wabula ne yeerabisibwa oba nkite bwebasibwa bwe yambikungulidde n'atayinza kukungulirawo ebiro bye ne biyitako bwe bimala okuyitako n'alyoka azuukuka atandika okukungula nga kiseera kyakyeya si kyamakungula. Eka tandike bwe tuti genda tandikira mu kitabo kya Yokaana essula egenda kubeera ya 10:17 twabikuddewo dda bwendowooza. Yokaana 10 essula ya 10 olunyiriro 17. Kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwala ate. Olwe 18 tewali abunzijjako naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza obw'okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala. Nate ekiragiro ekyo nakiweebwa Kitange. Genda wansi 19 ne wabaawo nate okwawukana mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo abiri. Abamu ku bo bangi ne bagamba nti aliko dayimooni era alaluse. Mumuwulirira ki? Olwabirimu sokolindeko Yesu omulungi yebazwe. Ebigambo bino biyinza obutabitegeera bwe tubisoma bwe tuti babegamba nti waliwo olunaku lwali lumu Yesu n'ayimirira wakati w'Abayudaaya n'abagamba muwulire mumubi ababbako bye muyina oluusi n'atwala obulamu bwammwe nga temweyagalidde. Katonda omulungi yebazwe. N'abagamba naye ate nze mpaayo obulamu bwange mikono gya Kitange awatali mubi kubweŋŋanga bunzibako era mbuwaayo n'okwagala era ye yennyini n'abukulaakulanya oba ne bufuuka bw'amaanyi. No. Katusome ekigambo kino tukitegeere. Katonda omulungi yebazwe. Naye Yesu yali alaga engeri y'obulamu bwe gy'abuwaayo eri Katonda awatali kakibwa era ng'alaga nti ebiro bye eby'okubeera ku bulamu obw'ensi tebimuggyibwako mubi ng'omuntu bw'anaakeera enkya n'afuna omwoyo mu bulamu bwe oba ne basindika eddogo ne litta obulamu bwe. Katonda omulungi yebazwe. Wabula yagamba nze obulamu bwange ŋŋenda buwaayo oba mbuwaayo ku musaalaba si kubanga bunzibibbwako naye buwaayo n'okweyagalira era Kitange alimala n'abunziriza olwo yali ayogera kuzuukira ategeeza nti ŋŋenda kufa ŋŋenda kwewaayo bwe gye mulaba ng'ewa Sitaani si yagenda okujja nzibe buki tagenda kubaako kyanzibako nti oba jjanzigeko obulamu oba annwanyise anzibeko obulamu wabula bagamba nze obulamu bwange ŋŋenda buwaayo mikono gye ŋŋanze era Kitange ate agenda kumala abunzirize. Era bwenjogera naye nabagambye omutwe gwaffe ogwaleero tutunuulira engeri gye tuslidinga oba gye tubbibwako. Yesu watuukira okwogera n'agamba ebigamba bwe biti ti Sitaani mubbi munyazi. Katonda omulungi yebazwe. Twagala okutunuulira lwaki Yesu ayogera ebigambo ebyo gye tuli era kiki Sitaani kyabba mu bulamu bwaffe. Abantu abasinga bali wano ennyumba zaffe ziriko okufulu 6 twewala baki. Katonda omulungi yebazwe. Ani ku mmwe yali alabye Sitaani ng'azze ewakawe n'amenya oluggi lwe nabba ekintu ky'omunyumba? Kiki ekitubbibwako? Bayibuli kyetulabula. Katonda omulungi yebazwe. Katuddemu buto.
Yokaana essula y'ekkumi olunyiri lw'ekumi olunyiri lwa 17 agamba bwe wati wagambe kitange kyava njagala kitange yanjagala ekimuleetera okunjagala kyekino buli muntu ogenda kubeera n'ensonga lwaki olina okwagala Katonda ne Katonda okwagala ogenda tandika okukola ebintu nga tebiri mu force oba nga tobikola kubanga olwadde nti kankole kino Mukama ankole ki nti iffe tubbibwako ekitundu ne bwe tuba baweereza ekyokuweerereza mu kwagala osobola okubeera omuweereza naye ng'okuweerereza mu kwagala kwaggwawo gy'oli. Yesu agamba nze ekinjagaza kitange kona kwakuliranya omugambe nze ekinjagaza Katonda n'olabanga nnwanira entalo kyekino kyogere kitange kyava njagala kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange wansiirika enkola mpaayo obulamu bwange bwonna kyali ndyoke mbutwala ate oluvannyuma bunzirizibwe. Kati kino kiri kitya bameka gasoma ku solo ya Isaac